Nesanganga ebyange sisobola kubituukiriza oba oliawo n'okusinkana abakyala bange. Tulina abantu abatuwaabira emisango gyabwe era tuzabe bagudde ennabe ate alondeteddala ensonga esemba kusayiri yange naye mbasaba abatuuze mbagamba bwenti bwe kubanga okwetereza kubeewo so si kudda mukwenenya kino nakiri ng'ate amazima gaagano weegali. Ssentebe avudde mu mbeera n'agoba ab'akakiiko ke ng'abalanga kusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe ne babumulekera nga bano baludde ebbanga nga beebulankanya ku mirimu. Ssentebe kyagamba nti kyandiviirako amaka ge okusasika olw'emirimu emingi gy'akola. Nesanganga ebyange sisobola kubituukiriza oba oliawo n'okusinkana abakyala bange. Tulina abantu abatuwaabira emisango gyabwe era tuzabe bagudde ennabe ate alondeteddala ensonga esemba kusayiri yange. Ssentebe avudde mu mbeera ye Ssekirime Abdul ono wa mu zooni ya St Francis ekiri mu muluka gwa Bwayise 3 mu ggombolola y'e Kawempe nga bino abyanjulidde mu lukiiko lw'ekyalo lwayise nga baagobye kuliko omumyuka we ow'ebyokwerinda, omuwandiisi n'abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okunkuliriza. Ssekirime anokoddeyo egimu ku mize bano gye bazze bakola egimuwalirizza okukola enkyukakyuka zino ng'agamba nti bano basusse okumenya amateeka kwe batambuliza emirimu gy'ekyalo. Naye mbasaba abatuuze mbagamba bwenti bwe kubanga okwetereza kubeewo so si kudda mukwenenya kino nakiri ng'ate amazima gaagano weegali. Abamu ku bagobeddwa balumiriza Ssentebe Ssekirime okukolera emirimu gy'ekyalo mu nkukutu ng'endagaano z'okutunda ettaka azikolera mu wooteeri, kyokka Ssentebe abalumiriza nti nabo mu wooteeri babeerayo ng'alina n'ebiwandiiko okuli emikono gyabwe. N'agamba endagaano ezikolebwa mu mawooteeri nja kukkaanya naye. Tulina endagaano gye twasukka ne tugenda mu wooteeri agimanyi singa era yagyogedde ne wooteeri. Twali abantu bameka era nabo yandibadde abakola ki? Sigiri nkozeka ate sikuliko obwakakiiko. Manyi mukama wange mmenya ki gye mukola ki gye mumenyamu okulekanga ngamata ninako babbala ddala musonyiwa naki naawe bwobanga Ye ssentebe w'omuluka Bwayise nga ye Kakoza Alex nga yabadde akubiriza olukiiko luno ategeezezza nti ssentebe alina obuyinza obukola ennongoosereza mu kakiiko ke era ng'alagidde abo baagobye okumwetondera. Ssentebe ajja kuapointinga amannya nati tugenda okukkiriziganya ku ekyo asobola okuapointinga amannya ago n'agaweereza mu Electoral Commission egawulya bayagala okuweereza nga tebalina kisaba okulembeze bwe. Wabula bano bakalambidde nga bagamba nti tebakkiriziganya na kisaliddwawo ssentebe ono era nga baweze nti si baakuva ku bukulembeze. Obuvunaanyizibwa n'amateeka tusobola tugaga tukola mu lukiiko lw'ekyalo. Dabwe eriwo nti gyamaanyi buli ofiisi yaffe yonna yali yagimaanira n'embeera ya ssentebe ogimanyi nti bwekantu bakola kwero si mpaayo mu lukiiko luno olw'ekyalo chairman yatundawo poloti bwekuba akulika emikono gya executive wataala twagala ennyo ejje epoliti erimekana era ngokumusanga omugenda okuwoza etugenda kamukulembeze ng'ogwemusanga abaana abo bamukoze eki. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bategeezezza nti ekitabudde abakulembeze bano byanfuna. Buno batunda zi poloti ekisinga obatawanya ye 10%. Bwe bamala okuba nga waliwo poloti etundibwa chairman akwata abagenda okugula nga tategeezezza executive ye. Gamba bano abantu ab'ekyalo abakakiiko ng'abantu beeyagaliza naye ffe tuze kubanunula. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.